embeera tempisiza bulungi n'akato. Kwesayo nnyo ate mukumulamuko nenyoga eddala okwebaza bebale nnyo webaye eddala okulaba Delta TV program tuli mu bintu bizibu naye nga era bwe tugamba Delta TV tukole tubakubiza kukola n'amaanyi kusobola kuba bulungi kuba buli muntu yeetaaga embeera ennungi wabula okutuukako embeera ennungi olina tteka mu maanyi mu buli kyokola sobola okulama ssente ozifune ofune ate ekyo kyokola ki kyoyagala tukyalina mng'ona nsonga za Paul Mukisa alina ekituli ku mutima senze yeetaaga nno nyinjiko okumulongoosa tuli ne mama we atunyumizaamu ko embeera engeri gye bayisizaamu nga bwe twakugambye obanga bw'okimanyi nti bino biba bizibu by'abantu ali mu mbeera eno naawe osobola ogibeeramu enkya oba luli oba ekitegeera kugamba ye tewali gwe atalina mwana afaanana bw'ati tewali kinene nnyo kyowawa Katonda omukyalo ono kyatasobola kukola ki kumuwa nkibagamba bulijjo so ebintu bibaawo bw'oba nga Mukama akusobozesa okuba ne ssente mu nsawo ate ng'osobola okuyamba ku bantu abalala kikolera abantu abalala kubanga naawe tomanya enkya kinaaba kitya. Yes, Mama Paul abantu tubabuulidde ssente zeetaagisa na buli kimu naye basobola okwebuuza nti abaffe taata wa Paul ono ye ssente zaakola zigenda wa taata wa Paul ekintu akitetenkanyiza ati tannafunawo magezi gali awo kuba naye era omulimu gwakola si gw'amaanyi oguli awo nti gusobola otunoonyesa ssente ezo zonna afuna just zakulya olwomutafunye bwakyera akola mulimu ki amataka motoka biki naye ngera nga omanyi ba buloko olina okuba nga olina ssente ezizo ate ye kyakola ki kyatalina kati akolera ku banne bwatyo akolera ku banne oli nga alina emmotoka ye n'amunoonyezaako kubaguza kuzayo kwamabaga katono bw'ogenda mu ddwaliro ne bakutegeeza nti omwana olwo alina ekituli ku mutima omwami watuka okumugamba reaction ye yali etya era naye byamusobera busobezi zenalaba naye akaaba bukaabi kati ffenna nga tulina kukaaba bukaabi kubanga kyali kyamaanyi ffe bulijjo tubalaba ku mativi naye ng'ate kizze waffe leero gamba kyatusobera kuba omusawo twamubuuza kati kwakolwa atya n'agamba bajja mulongoosa netumubuuza ssente mmeka n'atugamba simanyi nakola kinatutanagamba mugende mugule eddagala mugira mumuwa akyali muto tannatuuka longoose ogambye nti bwalinga mubiraba ku TV waliwo ng'oli awo essaawa eno oli ku TV naawe okiraba bulabi tekikutuukangako naye tewewunyanga nti essaawa yonna omanyi mulimu ebintu bye tulaba ne tubitwala nga bwe bityo bwe bityo tetumanyi because naawe wali ddala obulumi tobufiiringako nga tomanyi kyekiki kyekitegeeza kuba n'omwana omulwadde w'omutima nga bakusa millions and millions kati bwewakya kutuukako ndowooza n'otegeera nti bali benalaba nga bwe buno obulumi bwe bayitangamu naye nga before ng'omwana otannalwala gwalinga ku TV nawe ng'obiraba gwaleezeewo n'okiwa ekirowoozo ate sikirowoozangako nnyo era nga ngamba kimu bambi Mukama abayambe bazifune abambi bajja ne bakaaba tumutwala India kale wekiba tekiri ku ggwe tokiraba nti kinene naye ate wekikubaako ogakaaba Tisa Paul yakaaba kiki ekyasinga okumukaabya kulaba nga talina nnyo kyagenda kuteeka mu mwana we muzaala bange ekizze kinene kyo kyali kinene we twakimanyira twalaba nga ekizibu kizze kinene nga tetulina na ssente jjukira n'omusanvu ogw'omukebera gwali gubuze ate ne batugamba akirina
Mpoza musanvu gw'okebera omwana wange nagwo mwagunoonya muloonya mbanti omwakola mutya? Yagenda n'asaba mikwano gye nange ne ngambayo mikwano gyange. Kubajjukira twali tumaze olwedde ennaku ku kitanda nga tetunnamanya, nze nga nsigalayo najja n'anoonyaako. Kati omwanoonyeza omusanvu ne bamala ne babakuba bbiiru eno, kiki kye mwasinga okulowoozaako obwongo bwammwe kiki kye bwabaleetera mu kaseera ako? Nga batukubye bbiiru eno egamba simanyi oba twali tetulowooza kuba twagitunuulira nga ssente mpitirivu. Naye naŋŋamba sikwatangako na ku miliyoni 5 nti zange wadde 3 kati olwo zino tugenda zijjawo namugaa tusabe Mukama. Naye nange nga simanyi baba abasawo bakuwa bbiiru ne batambula ne bagenda, togenda bbeera mulago nti okaabirawo amaziga era nga olina kuddayo waka oyiiye ky'oyiiya. Bwe tufuna ebizibu ebinene bwe bityo tutera okutuulako ne baganda baffe be relatives bonna mwe mwatuulako ko n'eŋŋanda zammwe ne mwogerako ku kintu bwe kityo mulabe engeri gye muyinza okufunamu ssente ezo. Kati nga nze nagambako ku taata wange kuba nina taata yekka naye era nga naye si yali mu mbeera eri awo nti nnungi era naye yakuba bukubi enduulu n'aŋŋamba tugenda kuzijjawa zino ntongo ssente nga taata simanyi. N'agamba simanyi wabula tulina nnoonya ku mativi ago tusabe obuyambi. Taata yagamba kuba naye era talina buyambi buli awo bwagenda noleka bakakadde kamutale takalina nti kagenda okumba. Naye era naye okuva lwe namugamba tannanziramu kiri awo kyamaanyi kubeera naye talina buli wakubiraga mulimu ti abanga agamba Mukama agenda kukola ekyamagero omwana akole ki awone. Omwana yakyuse kati assa bulungi nga taata kwokusasa naye tulina onnoonya ssente katusabe gawe. Abalambo bagamba ki besides taata temulina abaganda bammwe omwami talina ŋŋanda ze? Kati ab'eŋŋanda z'omwami naye kati ewaffe nze mukulu bato bange basoma batono bali kusoma. Kati ono omwami wange naye ate agambako ku b'eŋŋanda ze naye simanyi bulungi kye bamugamba kuba naye ajja yekyanga buli lukya yajja ali mulala oba ebizibu bimuyitirirako ajja ege oba yabaaki Ali atya? just anywa bunyi mwenge oba gwe gunajjanjaba omwana ajja mutamiivu. Okutamira kwe kwatandika omwana ono amaze kulwala? awo yayongera nnyo oli yali anywaku kati. Bw'oyogera naye yakugamba ki? Kuba ndaffe abakyalo waliwo otunja omwami w'omutufu togamba kino tekisaanidde alisa abako kyannyonnyola. Yakugamba ki? Yanga nti byamusobako ebiki? omwana kyamuyitirirako kimuga tunoonye bunoonya ssente okusinga okuddamu ebyo. Asabako ku bantu leka tusabe nti eba n'amuyambako. Tewali yamuyambi kiri awo era ne ku b'eŋŋanda ze ate nga bonna yabagamba anti nabo bali mu kyalo eyo Masaka kati era nga ogamba omuntu w'e Masaka anaasonda ki ekyamaanyi. Naye sookuba nga ali Masaka nga be bano betuwulira abagagga beeyo Masaka ab'omu kibuga nga si nnyo bakyalo. Gambi kino kyajja naye nga tetulinaawo buyambi buli awo nti oba nti tulina baganda baffe abagagga nti oba abazadde baffe just era tubadde ffekka babiri nga bwe twetetenkanya teri gw'okaabira. Bakyala bangi tuzaala abaana
oba tuba n'abaana sawa etuuka ekizibu n'ekikona ku mwana ebirowoozo byaffe bibeera wala bano bw'osanga nti nze ndowooza omwana wange bamuloze osanga wateeka okubeerawo nga waliwo kye baakoze ng'omutima gwe watuuka n'omakira noga nti kino katonda ye yaleeta tekiri muntu yenna nsaba mukyala mulokole ngambula bwaki bwakireese natukubira ekkubo weritali naye era ng'omanyi omutima gw'omuntu oddaawo n'okaaba noga ne mukama kino nga kinene sina wadde n'ekikume otera okutalako ofunako obudde ngaabo gambe nti omwana ono yeebase mutuusa okubeera awo otandika okulowooza kati kino era kikola bwe nti kiri kikole bwe nti bwoba ofunako obwo obudde obw'okulowooza nga toze mu kutya nti oba omwana wange bannange ayinza okufaako baki kiki kyoddawo n'omulowooleza ndowooza kutya kale ngambo oba tunakiyitamu tutya kino toyinza kubeera nti kati embeera gy'olimu sitile kiyinza obutabulamu naye ate si ekintu kyolina okwetekako ennyo n'obeera awo oli kuba naye omwana aba naye biki bawo nga byoli mukyala musabi kale era nziraawo neŋŋamba ajja kukula bulungi ogejjegejjemu onaatereere ajja kuba musumba mulangirako kale ebyo ebintu eby'amaanyi bwe tulwaza abaana ebiseera ebisinga bufumbo bweba nga yabadde straight line mutandika okujyamu amakonda bwe gati so it affects obulwadde bw'abaana butera okuaffectinga nnyo abafumbo owammwe kibadde kitya nze mpozi era obuzibu bwenkifunyemu nti ono taata we kweyongera kunywa mwenge oba ndowooza wagunywa agamba yeerabireko ebimu adde yeebake bwebasi kyekyo kyokka bw'anywa omwenge asuubira okuba nti ebirowoozo biyinza okukkakkana bwe mutuula mwenna oba waliwo ekikuyikyako naye ng'omukyala n'olaba nga kati nze omwami njogedde naye kikoze ki kinnemye nogamba akati kampite mulamu wange gundi oba mpite mukwano gwe gundi gasobole okutuuza omuntu ono tulabe kikyokola awo obadde otuusewo natuukawo lwa nsonga si y'omuntu ajja n'akulaga ennyo mikwano gye balamu bange mbamanyi naye si y'omuntu abeeyabiza ennyo kuba ne waabeera n'ekizibu lwakuba kino kyajja nga kinene abeerawo nga tabagambye kati awo nange ebisinga sirika n'ensaba mukama nemba kati mukama gomanyi woba omukola alekera okukola kino bwekiti ekizza nkubeera ojja kugamba mulamuwo ate gakomewo ge kati wamugambye akole ki ankube akola ati ate ne muyomba sibaloopera okay ekirala waliwo kino kijja nga buli muntu yeekwasa munne kubanga wali wagenze nogamba nti kale waffe tewaliyo ki balwadde ba mitima oba kitegeera so wabeerawo ekyo maama asooka kwasa taata nti ebirwadde biva mmwe ate noli neyeekwasa tekyaliwoko ndowooza lwakubona omwana yamwagala nnyo oba yafaanana nnyo ewaabwe obweru bwabwe ndowooza kati n'amwagala nnyo ate ekizibu ekyejjira ekyo teyeekwasa kintu kyonna nti oba kiyava wamu oba wali kyeyali yeekwasiza ekirala tufuna abaana bwe tulwaza abaana abakyala era nga wagambye nti mu kusooka mu ddwaliro ekintu bakitambulamu nekibeeramu omuntu ogwo omu omwami taliyo that is fe abakyala tufa nnyo ku baana okusinga abaami naye buzibu bweyongera abasajja basinga abakazi ekintu bakibalekamu bwe batyo batambula ne beeyongerayo ku saidi y'omwami eyo omanyi waliwo oli agenda nagamba nti mutuufu kino mpulira nga kinzitoolere naye nga tayagala kulaga kati bano abalaga
ina ko tekubona tambula nakola ki nange kyali kiteewa tekimatuukawo ekyo era waddako awagamba mpa nange ku bipapula ntambule ngende nga noonyanoonya akola kubeera akomawo atalina kyakunyina nga buli muntu agamba tujja laba ekyeza ebipapula bino abikwata naye natambulakoko anoonye ku ssente nayitako mu bakwano be abagagga ab'amamotoka abo naye nga buli muntu amugamba tujja because samane lwaki kubuuza nti mulimu ebirwadde abaamige nga tagenda kusobola because kati essaawa eno naye wabanga tandise okunywa omwenge ndabanga ate ekizibu kimusinziza amaanyi anti era kati engeri gye yasangibwa nga agunywako ndowooza ate kati kyeyongerawo yongezebwa dde awo n'abirowooza kuba yangamba lumu yatambula nabyo abo batamiivu banne ne bamugamba mbu alimba mbu yabifooginze mbu simanya kulina okubaako sitampu awo n'atabuka ndowooza muli mutima n'awulira nga atya ate okudda mu bantu yanyiiga nnyo essaawa enali luddawa yagenze noonya ssente kireka kyamukola bubi bambi nkitegeera by the way bagamba obifooginga nagamba sobola fooginga ku mwana gwe neezaalira yanyiiga nnyo awo n'atandika okutamiirira ddala gwe ekintu kino mukiraba mutya because ogambye abantu babagamba mugendeko ku tv mukole mutya kalate amanyi gali agamweddemu okuba nti atambuza ki papula zino because yali badde natambula nga bwazinoonya naffe netukola ogwaffe aba oliawe naawe nokola ki notetenkanya era mugamba bibaamu byonna era kyenasobola omugamba ne mugagga oli musonyiwe gwe tambuza bipapula byo akuyamba asobola okukuyamba era n'agamba nti olimba naye akireka ate kati onoobakwata bukwasi obaleke naye nga musonyiwe kiggwe naye era yagala tasobola mwerabira kyamukosa nnyo ekyo kirabika kitegeera kibinya baira omuntu okuba nga gwe kyomanyi kyolina kyekituufu zenyini namugamba tekuli sitampu zemulago otulimba oyagala kunoonya bugagga nga bugagga bwameka buno 18 oba obutaano ndowooza zaabwe mu bantu bonna bwe mbeera nabo okumpi bafunako kukaseera nga baleka tukumanga ngambye oli mukyala musabi asa mukafunayo kakasabira ku mwana tukyagala abalabi baffe bakaba okusembayo nga tumayiriza sho kola akazindala akeetaaga akati obubaka bwange obusemba balabi badde uta tv okusinga mbadde nsaba bankwatizeekoko ku buyambi bw'omwana ono basobole omulongoosa naye yeyagaleko ng'abaana abalala bonna bakati tannatuula tannayabula talina kyeyakoze jasitutuulaawo okubeera ng'omusituddeko tuyanza nnyo tuyanzeege bwatyo omukyala Nantongo mama wa Paul Mukisa Paul nga bw'omulabye obulamu naye abwetaaga wanaye tewaleetaagala bulamu sa omwana omuto alwana naye alwana ayagala okukola ki okubeerawo naffe abakulu nolaba nga tulwana n'abakadde nolaba nga balwana obulamu bakyakola ki bakyabwetaaga kati naawo nange wengenda okusabira abalabi baffe abalungi aba Delta TV aba programu n'ebintu bizibu bambi muyambye abantu bangi naye era ne ku Paul tusaba programu era nga bemujulira nti ebintu bizibu tebigenda kuggwayo nsembeyo nakano yali ku TV ng'alaba abantu abaana abalwadde emitima nga basaba obuyambi yagambanga bambi Katonda amuyambi sente azikole ki naye yali nga takirowoozaako nti kizibu kyekimu kiyinza okujjawa mu makaage wabuli ssaawa eno kyekintu kyalimu well yayinza okuba nga yagamba nga Mukama abayambe kubanga yitaziina zakwata akole ki aweeyo naye gwe Mukama akutaddeko ekisa osobola okukwata emitwalo 10 osobola okukwata emitwalo 2 osobola okukwata akakadde n'okateeka muntu kamuteekemu kubanga tomanyi enkya gwe onooba otya sigenda kusuka wawo nkoze ne Sharon camera sesanga editor banayi tubaganya ddala 2019
tusaba twongere kuyamba ku bantu tusaba buli kintu kibatambulire bulungi mwabavayo kuyamba abantu ate tusaba abayamba abantu beyongere omutima ogwo tamu yapera bakomere nasaliridya mbere bulungi baraba nanga bakusebudde naye kolwera ganti ozadde omwana ganti ozadde omwana muwalera ganti ozadde omulamu taye mulago okoleki era noonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera